Ku ssaawa 2 ez'okumakya omulambo gw'abadde omubaka ow'eddokolo Cecilia Ogwal gujiddwa ku palamenti we gwasuziddwa era nga gusiibuddwa Sipiika Anita Among. Gutwaliddwa ku lutikko y'abatukuvu bonna e Nakasero wakati mu kwerekera oluseregende lw'emmotoka. Okusaba kutandikiddewo nga kukulembeddwa mulabirizi wa North Kigezi Onesmus Asiimwe era nga yakiikidde Ssaabalabirizi Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalo. Nga abuulira omulabirizi Asiimwe atendereza Ogwal nga munnabyabufuzi asobodde okukuuma okukkiriza kwe wakati mu nsi ejjudde okusoomoozebwa. And my first and lasting impression of her was that of a politician who was uncompromisingly righteous. And it's an interesting combination for a politician to again be righteous. I don't know how she managed those two. Agamba ng'okulonda kwa 2026 kubindabinda bannabyabufuzi bagenda kutandika okusuubiza eggulu n'ensi n'ebintu bye bamanyi obulungi nti tebasobola kubituukiriza n'abasaba okuyigira ku Ogwal. Many aspiring MPs will be promising bridges even where there are no rivers. When you promise, make sure you fulfill. Bishop Asiimwe era asabye bannabyabufuzi okuwangana ekitiibwa ne bwe baba n'enjawukana mu ndowooza. Even when there were political opponents, she respected people who held different political views. I think this is what unity in diversity means. Atendereza omugenzi nga munnabyabufuzi ow'amaanyi asobodde okukuuma ekitiibwa ky'amaka n'alaga abalala nti omukyala munnabyabufuzi asobola okusigala nga maama mulungi. And having all these qualities packaged in one woman was certainly a gift from God. Bamulekwa boogedde ku bibala byalese ku nsi n'omukwano gw'abalaze. So the love that she learned from her faith was translated into her life at home and also her life at work. Mutabani we era nga ye yamuwerekera mu ddwaliro e Buyindi Moses Michael Otiek ayogedde ku kufa kwa nnyina. We went through the scan and the scan came back confirming the suspicions of the doctors in Mulago, saying it was a cancer that started in the pancreas. And unfortunately, the cancer was identified very late at the highest stage. Bawo mugenzi Lamek Ogwal naye ayogedde ku mukyala we ng'abadde omuwulize era atatenguwa. She was happy to be told outright, but she never entertained any spirit of disobedience in her heart. And this is why I call her a great wife and very obedient. Mikwano gy'omugenzi okuli Stella Kahiro ne Miriam Matembe nabo bamwogeddeko birungi byereere. She knew friendship and she valued friendship and she was committed to friendship. These people who are leaving us were the shoulders on which we stood. These were the mothers of the movement. Eyaliko omumyuka wa President Specioza Wandira Kazibwe bw'atuusa okwogera ku mugenzi akubye kaloolo akabonera akasiima byakoze. Sabalamuzi Alfonso Ow'Ennyedolo ebigambo bye bibadde bitono naye nga byankizo. Honorable Imat Cecilia Ogwal was larger than life. Ababaka ba palamenti nga bakulembeddwa Sipiika Among bayimbidde omugenzi oluyimba olumusiibula. Sipiika asabye ekkanisa okusabira palamenti ey'e11 nti kuba ababaka bana be bafudde mu bbanga lya myaka 2 n'ekitundu gyokka. This is the 4th body we are burying in 2.5 years. Pray for us as members of parliament. Agamba bwe wabaawo ekyasoba ekkanisa ebasabira ekitereere. Where we could have wronged, we ask for forgiveness. Fred Kajubi yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.